SSEGGONA kaluka tugenda okukawa. Lwaki ogenda kawa SSEGGONA? Bagala bisobole byawano byonna. Kunga sako gyokunge kunga abantu bewa. SSEGGONA manabala mujja mu mulonde no mu Busiro district. Erinnya gwani? Ze balondani. Osinzirewa ajati? Yogera erinnya ne amanya kyakola Rashid Sentamu stage Kyebando bridge Nsumbi abantu b'Obusiro mwenna omubaka SSEGGONA mulabirenga ddala empaka afasobola buli kimu agiye abantu makoli mwenna nga mulaba mukuvaamu ne ku ssaawa eri mumulayidiranga SSEGGONA KAKUYEGE Busiro East kunga mwenna Busiro East kibiina bakiyita Together We Can kisangibwa Uganda ku poliisi tukawo n'otubuuza teri atatumanyi tusevinga tulina muno mukabi tulina ebigendererwa nga ttente obutebe masowaani bikopo kiina ne ketalinga erinnya eryekibiina eriryo eryange nze nabadda jaki okolanga ali mu kibiina nga mobilize lwaki musazeewo okuwagira SSEGGONA nga SSEGGONA aludde nga mukwano gwaffe nnyo okuviira ddala emabega eri lwajja tuze tulabe ebigendererwa bye n'ebigambo bye ng'amazima buli awabeerawo awo ekirumya omuntu wa wansi abeerawo kutuula nti abasinza ebisaanyizo okugenda okugeraageranya kijolekenda zisindika abantu neffe sente tusindika abantu bayabayaba ne batuswaza tulaba nga kubaliwo eyasinga kati kozesa oba omutugambira ekirala tumwagala naye agezeko okulaba nga akomangawo tulambulako ffe tumwagala nnyo nga bannagurupu ba Together We Can omubaka waffe SSEGGONA AKALYAMAGGWA era tuli mabega we akalu tugenda kanoonya nsonda ku nsonda nga nkulembe ku kibiina kino kyonna ne bammemba abalala basigaddeyo erinnya wabula naffe tatuswazanga ng'ekibiina kya Together We Can erinnya nze chairman Tusabe John nze nabatanzi masitula sawa kino nkikiridde ekibiina n'ebibiina bina GOV'T sako bannange mwami SSEGGONA totusuuliriranga tugenda okunoonyeza akalulu bonna mu nsonda bonna naye totusuuliriranga twerabira waliwo omulala GOV'T saffe tuli tusazeewo okunoonyeza SSEGGONA akalulu naffe tulabemu k'abakyala wabbali wano twamuziika ali mu fensi awo eyawaayo ekifo kino ne bazimbamu ne tuzimbamu omuzikiti ensonga lwaki tuguyita omuzikiti gwa Busoolwa. Ekyokubiri kkiriza yali musajja omu yali ayagala nnyo ekyennyanja kyankozeemu bubi lwa nsonga ndi mutono naye mba munene. Ekyokubiri lino ettwale ly'egganda era nkukakasa nze imanze mukulu ettwale ly'egganda kitegeeza nti singa twategeddeko ate kyandibadde kiki kyanjawulo. Sebo tukwaniriza mu kitundu muno era tukakasa nti tulina essanyu okulaba era tukakasa nti abantu bano abali wano ndowooza buli muntu azze nga tazerwa bayizawe azze lwakuba nti okola ki ojja nolwekyo mukama wange kkiriza ebigambo neme kwogera bingi ne mu katundu kano nsaba Allah ow'ekitiibwa akkirize olukuŋŋaana luno olwaleero lw'osoose okuba wano mu Uganda muveemu ebibala ebigenda okubeera nga birungi era nsaba Allah ow'ekitiibwa akuwa ebigambo ebirungi byogenda okutuusa eri abantu bano bibeere nga bibayingira babitegeere ate babikolere. Nsaba Allah ow'ekitiibwa akkirize abeere nga akuwa amaanyi gy'ogenda yonna osobole okubeera ng'osanga abantu bakulindirire nga Imam era n'obukulembeze bw'ekitundu yaba okansala basentebe ffe tuli nabo ate ne ssentebe bw'ensimbi Robert Mwawu abakulembeze mwenna abali wano nzize wano ng'ekifo kino kya byafaayo mu ngeri bbiri.
bwekiba omuzikiti gwa Busuulwa mukimanyi nti Busuulwa ye jjajjange nolwekyo okomyewo gyennyonka ate era n'emikisa maama nkulabye. Ensonga ey'okubiri kino kifo ddwaniro abajjukira ebyafaayo Omuganda agamba atajjukira byadde tagira ki wano bwe twasinziiranga nga bwe mujjukira okugoba omusajja gwe baayitanga Adrian Sibo eyali atusuza nga tetwebase nga tukukunadde nga lumonde mu kikata. Essimu zaavuganga ne ku ssaawa 8 ogw'ekiro nti baabano bazze muzeeyisubuga bamuyodde, leero batutte mukyala we, leero batutte gundi n'ebifaanana bwe bityo. Neebaza Katonda nti olwaleero bwe lutuukidde ebyo obufumo kyova olaba bangi tebabimanyi nti twabikola. Osanganga ekintu kyonna ekitonda ekiri awo okkirizanga nti waliyo omutonzi yakitonda. Olaba emirembe egiri wano waliwo abantu Katonda be yayitamu okulaga amaanyi ge n'ekitiibwa kye ne bakolerera eddembe eriri wano. Era mwenna abazimba kati muzimba nga tewaliwo nteekateeka ya batwala ku World Kampala gye nanunulanga abalala. Lino ddwaniro kubanga era ebbanga ttono eriise tubadde tuguluba n'ennema emmanga awo. Saagala bagamba nti nnema yali nkyamu, nnema teyali nkyamu. Lwaki? Waliwo amateeka agafuga obutonde bw'ensi. Ate ekyamazima twabanga tugatyobodde abantu baawano. Naye twatunulanga butunuzi ne tugamba naye abantu bano Bayibuli egamba nti ffenna twayonoona ne tutasaanira na kisa kya Katonda. Gyensabira tuyimba nti tewali mu nsi muno mulongoofu era ne mu ggulu talibaayo. Ne tugamba naye ne bano abagoba bw'obabuuza pulaani z'ennyumba z'abakitaabwe ziri luddawa nazo basebo teziriiyo. Nava nfuububira ng'omubaka wammwe mu bwetoowaze ne neefiisa ne neeresa ne ŋŋonda naye era n'enkozesa ne ku buyinza bwe mwampa ne nnyimiriza okubagoba. Singa nali njagala kwemulisa tugende wali nteekeko live bagambe kakati nzize wano okugobawo abannema ne bagoba abantu bange basebo ne bannyabo bandibadde baabagobawo. Omukadde w'entebe nga mukambwe ayayayaya naye baaba naye nakozesa mutaka ono era mwaliwo mwalaba nga muli ku TV ne mukkiriza nti mwalonda Omubaka Njasabiku. Awo ku meeting point nammwe mujjukira bwe baali nga babatwala enduulu mwagikubira Omubaka wammwe kwegamba nammwe Omubaka wammwe ye munene wammwe mu gavumenti. Ebyo sandi bikoze singa nalira oyo owa bulijjo nabikola kubanga mwanjazika ebibegabega byammwe bwensinziira okulengera ewala, kubanga mwampa amaloboozi gammwe nengatta ku lyange eddoboozi lyange ne liba lya mwanguka. Basebo ne bannyabo ekyo munsiime naye nange ekibeebaliza. Waliwo ebintu bingi bye tukoze naye abantu baagala n'otusonyiwaza okugoberera ebyo bye tukkiririzaamu ng'ennono zaffe. Bw'owa omuntu kiro y'akawunga genda ng'omulaalaasa atuuke ku kkubo wali egganda buli muntu amanye nti oyo wamuwadde kiro y'akawunga. Ebyo tebikolebwa basajja bagunjufu ab'emyaka gyange. Ebyesalira bye mwantuma ng'omubaka wammwe nabikola. Ekyamazima nze wano nga mmanyi nti nze mu meeting entonotono yovolaba n'emizindaalo njereseeyo eri nze n'enzija wano nga mmanyi nti meeting tonotono naye kaakati raba abakulu bawaliriziddwa n'okuleeta omuzindaalo tusobole okwogerera ku muzindaalo. Allah abawe kyemusinga okwetaaga. Basebo ne bannyabo leero tuzze wano ng'ensonga ya byakulonda si nsonga eri ey'edda ey'okulwanira ettaka na Adrian Sibo.